Yenze kankaka wa team online television. Video eno gye tukoze olwaleero ya nnaku tugireeteddemu obubaka obukubagiza famire y'omugenzi Alhaji Nasantege Sebagala. Newankubadde obubaka bw'okubagiza bwa bulijjo, video eno tugiweereza omuntu ow'enjawulo, omwana omuto ayitibwa Rema Sebagala, ono nga muwala wa Alhaji Nasantege Sebagala omugenzi, era nga video eno n'omuntu ono gwe tugiweereza erimu ekyenjawulo, yo yanjawulo, newankubadde obubaka obukubagiza bubeera bwa bulijjo. Nga Julai 19 mwaka guno gwennyini 2022 nagendako mu maka gwa munywanyi wange Alhaji Nasantege Sebagala omugenzi. Ono nga nali ngenzeyo tunyumye ku nsonga ez'enjawulo mu mutwalidde ebyobufuzi nga tannaba kujja kubanga tukola video eno, nateekateeka okubanga ntandika omukwata kuno nga video nagigezesereza ku mwana muto w'anaatuula. Omwana ono simanyi oba baada abato babeerako ki, yateebereza prediction, yakola prediction okufa kwa kitaawe. Omwana ono omuto yakola prediction okufa kwa kitaawe. Saabitwala nno nga nsonga mpaka olunaku lwe naddayo owuliriza ebigambo bya Haji Nasantege Sebagala oluvannyuma nga bamutubikidde, naye mulimu kye nawulira. Newankubadde nakisalako mangu naye ate nakiwulira ne nkijjukira n'ebigambo omwana ono bye yayongera ku vidiyo eno. Buno bwe bulamu n'ebigambo ebyo ebya Alhaji Nasantege Sebagala omugenzi, ye kennyini bye bino bye twanyumya. Programu eno mpanvu era tubasaba mugiwulirize mubeereko ebyokuyiga mumulabe, ate omugenzi abeereko kyabaganyula newankubadde yatuvudde ku maaso. Ebigambo by'omwana bye yayogera bye ngenda okusooka okubateerako wano. Ngenda kusooka bibateereko newankubadde nakakutula mangu kuba nali ngezesa omukulu tannajja, naye kansooke byo bibateereko oluvannyuma mbateereko Haji Nasantege Sebagala ng'ayogera ku bulamu bwe. Ndowooza eno ye profile y'obulamu bwe mu bigambo bye. Hello, my name is Rahima. The one wa Haji Nasantege Sebagala. Tubeera wano. I put you'll see yourself. Is it beautiful? Mm-hmm. You say yourself? Yes. Yeah, you can see you from here. I want to see myself. Yes. Ngenda kwogera. And daddy wange ngenda kulala. Ngenda kwogera. And daddy wange ngenda kulala. Daddy wange ngenda kulala. Daddy wange ngenda kulala. Tubaaniriza olwaleero nkindiza eggendo okugenda ow'omusajja oyo gw'olaba mu kamerayo butereevu. Yenze kanka kapita niddira kinyomo akabbira omutima, obutaka bwaffe buli eyo kyasa. Haji abekinyomo batera otugamba tuli batono mu ggwanga, naye kale oze n'onsanga Yenza ow'ekinyomo tukolera ku TMO online television ngera bulijjo. Tubebaza nnyo mwenna okutuwagira. Haji anyumye, mulabye engeri gy'anyumyemu. Haji Nasantege Sebagala Tege Sebagala seya waffe. Simanyi Haji eryo olinnya oba nkumazeemu kitiibwa oba okyalyagala simbo ogenda ekaya Northern Uganda enkomerero yaffe ne Sudan ogamba Sebagala twamumanyi Sebalimanyi
ogenda ebundi bujo kiri wansi eri mu Rwanda bwebagamba Ssebaga twabimanyi bwebagamba Ssebaga bikola ki balitegeera bwogenda kyetuyita ekisolo ekyo bwekito bikola ki bifaanana mpulira kakati erinnya eryo era bakugamba nti ozeeyo akabeera kasseeyo kafunye mpulira kati awo eba omuzungu akiyita hona kubanga ekitiibwa ekyo ekiryakola kikiryawo era bwolugenda mu bannayuganda basinga obungi obagamba Ssebaggala ogamba ono seya kati bagumize mpulira ddala nti gweyogerako yo yennyini kokola gwe bategedde aje oli otya anini bulungi ndi musanyufu okulaba nti osuzzeeko wetwogera mpulira kuba bannamawulire mukolo gwa ttendo nnyo okuyigiriza ensi era nsaba bannayuganda mwonna mumanye nti baliyo byabannamawulire waggulu nnyo mpulira badde tugezaako kulaba nga tubeeyizira engeri eno Haji twazze ne tukyusa mu mawulire ne gava ennyo mu buwandiike ne gadda nnyo ku mitimbagano gya intaneti ndowooza nammwe abatubeereddewo ne mukula mu myaka ne mukulaba ebintu mujja kuba mu embuleesinga embeera eno Haji ne kankubadde nkulabirwa leero ojja kumpaayo olugendo kankubadde olugendo luli buli wamu even all over the internet olugendo lwozza otambula naye kandufune kuva mu ggwe otambudde otya Haji okutuuka wano kirubadde lwange naye njagala muzungu wakita dedicating abazadde bwange naddala taata wange Haji Sabbani Ssebaggala omugenzi eyampa bino byonna byendiko abandaba nazaalibwa Kisaasi ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 1997 Kisaasi ali mayiro 3 zokka okuva mu kibuga kikulu ekirwe Kampala naye wadde nazaalibwa Kampala kumpi nga bw'otuwulira nazaalibwa mu nnyumba ya ssubi oli siriyasi kakati nti Haji ayinza okuba wazaalibwa mu nyumba ya ssubi oba oteekawo profile Haji kutugamba nawe wava wala nsonga eri emu nti bw'otobuulira abantu gye wavudde abantu basinga bagenda bakwenyumiriza naga nti awo beesiimye mpulira Yesu ffenna gwe tuteekamu ekitiibwa Mukama amusaasire yazaalibwa mu kisibo kya ndiga Ssebaggala wakamadi yazaalwa mu nyumba Haji mu Kisaasi nyumba y'essubi Kisaasi kye tulaba kati ab'omulembe guno tulaba nga y'amaanyi tuyinza tuteeberezaawo nyumba ya ssubi yali mu Kisaasi awo 7 omwaka ebyo byali byalo era nga n'obukubo obuyitibwamu okutuuka mu makubo awantu ng'awo ng'oyita mu bisagazi ku makya ennyo nga wabeerawo Ssuulwe abamanyi embeera efaana bwetyo omuddo ogukuba gwekuŋŋaanyiza ogenda bakwakako muki okeera ennyo ojja kwesingananga otuukira olugendo otuukira byotuuse onojjudde Ssuulwe n'otolye n'olwekyo nti kituufu abasajja bakulu bajja kitegeera naye abakyali abato abalaba ebintu nga bifaanana bayita otakikkiriza naye nga byokola kinda byenazaalibwa kituufu taata wange ntandika okukola naye mu myaka 7 n'ekitundu musajja ali mbabira mu katale musajja musuubuzi ntandika okukola naye nga alina emyaka 7 n'ekitundu ekyo nekyapa amaanyi kubanga taata wange twakeeranga ku ssaawa 10 nomala okusaala nemukwata eggaali yammwe nemwebukera nakasero oba enkuba etonnya oba omusana gwaka nomuna okukola ekyo mpulira akati nakula mmanyi nti ekintu kyokkeera ekyo kirina buzibu n'akatono enda kasero mwali mukolayo ki taata wange ogenda kasero yalina omuziko namba 2 wene waggulu twali tutunda mboga nyanya kabeji monde bituusi obutungulu twatugende nga mubisuubula wa Haji akaseera abantu babireetanga ku makya ennyo kuba ku ssaawa twakeeranga abantu babireetanga nnyo ku makya abalimi awo mukajja enakasonga nemukoze eki omukalaba akati mujja nemusuubula kubo byemunaatunda so bw'otokeera ojja kwesiŋŋana nti ebintu ebirungi bijja kuba bikoze eki bikuyiseeko natuukiriza olugero lugamba nti ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanyi akati ekyo nekibanga kikoze eki kakati mulaba akatale owino kajja luvannyuma
ninga abantu bano ninga bakanani kola batera nnyo kubeera nnyo ki bateeka nakaawa agenda kasero batera okubeera abavaawo ekyawo nakanka okugamba nti kubanga abasuubuzi abo bwe baatuukanga essaawa 3 abaana abaleese bagisangawo ebintu ebyo wabaali bwe babeeranga parking ate abajja okubanga babeerawo abanaagula ebintu mu katale kakati kitegeeza nti wezabeeranga essaawa 3 mwena mwalinga muno okukola ki okubanga mugenzi akati jjukira nti abalala bintu biweddeewo ebanga nga balina akaseera akazibu nga kitegeeza nti balina okubitunda ku kidigo okuwanguyiriza okwo kubanga bisigaddewo mpulira tolina kyakukola tojja kubizaayo ng'olina kubitunda muki akadde katuuse akati ne bakolamu abasajja ne basalawo ne bagenda bayitawo bino bwalingayo bajja luwo nnyo nga gyebabeera nabo ne batugendayo kyali kisaalu ne balyoka batandika okukola ebyo babeeranga eno nga biganya bisigaddewo ne bagenda wansi eri n'abantu abalala basobole okubasangayo bagula ebintu ebyo bwe byabeeranga eno ng'akadde kagizinga omuntu abitundira mu kidibo naga waituukirire mu kisaalu eri banaabasanga eri mpulira kakati obwino kwekutandika ekigambo kyaki kyowino naye nga bajja basinga obungi bakolanga ki byebabeeranga mpulira erinnya owino biva mu bantu bannakenya otegedde baba bajaluwo owino ojambo nebukifaana bwe bityo aji abantu abaagira mugundi awo kankubuuzi ewali ekisaawe ekyennakivubo waliwo kyawo kuba ndaba waliraanye ekisaawe kyali ekisaawe kyakyo ngaekyakyo nibodda kukibaita kali ku ddembe awali ekijjukizo awo wali lusaalu era we bateeka ki ekigambo abowino era tiwaliwo toireti babantu abovanga mu kisenyi nga tubalina disipulini era wonawona ebakolanga ki bayinoonangawo akati bagenze bakola development naye nga mu kisenyi wonna tiwaliwo toireti zikola ki zogamba nti zino zezasalira kono gyosiŋŋana nti awo bayise mu process efaana ki batuuse ngaawo ate ffena tukimanyi nti mu kisenyi mwabeerangamu ebintu ebikolebwayo nga sibi ebyandibadde ki birungi naye nno nga kyajja olw'enteekateeka z'abazungu nazo zebaali bakola ki zebaali balina kubanga bw'otunuulira olwaliro Kisenyi n'otunuulira Nakasero kumpi ekiseera kyekimu oba ebbanga lyerimu bw'otunuulira Nakasero bonna ekibuga ekiri organized bw'ojja ate sayidi eno kyagaana okukola ki kyagaana okukwata naye nga bakikola nga bakigonderera abaddugavu abeegi babeeha n'abeeru bakola ki aji otambudde olugendo olwo lwonna lwonna ovudde ddi mu kasiisira mu bazaalibwa bweba mu kasiisira twatafumija emisajja mukozi n'azimba ennyumba ye endala gyetwateekako amalebe ge gatya bulungi toyinza kitegeera amalebe edda twagulanga butto yabeeranga mu bulobo yabeeranga malebe babangamu ndowooza tutuyita lita 2 eddiba kyeddebe eddebe kyekino ekibokisi kyekyuma mu kyalo baazijjukira ku myaka gye bakipimisanga mwanyi ekyo ekyali ekyekyuma oluusi nga teekamu bumonde bijanjaalo eddebe ly'ebijanjaalo olutunda sente mmeka lyabeeranga lya liita 2 lyabanga lya liita 2 wakira 2 mpulira olegedde naye twakozesanga pounds mu kiseera ekyo naye yeddebe kakati amalebe ago bagajjangamu butto nebagajjangamu ne parafini kuba parafini asinga tetwalinanga bina bikola ebisunda yagiranga mu malebe ago kakati bagajjangamu ne bagakola bulungi kakati okubanga modernization omuntu agenda akulaakulana ojjako ennyumba ebadde eyakasiisira n'okubako ki amalebe ago nno nayo yali mbeera nga ogenze nnyo waggulu okulaba nga ennyumba ebadde esiisira olwoba okulaakulanye mpulira tulirawo mu ddebe lyaffe naye nga nze ndowooza nti wenatuulanga bwenatambulanga kalowooza nti ennyumba ya taata wange esinga obulungi oba awantu wonna kubanga otunulira yalina eddebe eriko amadirisa eriko enzigi eriko kapooki eriko ebisenge n'ebisenge 4
tulina amadiiro 2 tatawalira n'abaffe tutuula mpulira ndowooza ye singa obulungi bagisimeetinze wansi kuliko sementi ndowooza ddala nti yekunyomba ekisinga kukola mpulira abantu bagamba Haji tewagenda mu ssomero kye basinga okugamba tubuulire ku lugendo lwe wayingirira mu ssomero okutuuka okwesimba ku bwameeya n'obuwangula ekyangu abantu abasinga obungi balowooza nti abantu ffenna abayita mu katale teri yagenda mu ssomero naye taata yali nnyo n'obwegendereza tuwadde nalinga mu katale naye nayinanga okugenda okusoma essomero bayitanga Kibuli bwentandika okusoma kwaffe ng'omusiraamu twatandika okusoma kyetuyita darasa nasooka gisomera waka nga nateeka wano bamutanga Majidi okukyalo nsoma njita mu kisi ogusooka bwe yalaba nga nsomuseemu n'okutegeera atandika okutegeera n'asaba taata wange antwale mu darasa ennene essomero lye bayita Wandegeya gye nabala omwaka mulamba nga tusoma ya Saruna gyegimu ku gye tukola ki egisooka mu kiseera ekyo nga buli musiraamu yenna alina ebirowoozo by'omu maaso yayagalanga nnyo okubeera omwana w'Ekibuli so ng'avudde omwaka mulamba yasabira ekifo mu Kibuli ntandikira mu Kibuli demonstration school eyo bita primary twagitanga Kabaati lwaki bali mugita Kabaati Haji ati era eddagambye nti akaali kasomero katono wakuliko akabaati ogenda wali mu kabaati okutegedde Haji kabaati wakibateeka mu kabaati kubona mu Kibuli mwennyini wesingana ke kazimbe kokka akaaliko ebbaati nga bisigale byonna byonna tebalina ki nga ssubi mabaati malebe bwe batyo n'olwekyo naye nga wali balaba ebbaati libakubyeko obulungi ng'essomero byali wadde kakati ne baliwa nti awo bayitawo ki mukabaati so bwe ndava nemalako nga mazeeko kye tuyita junior nga mu primary kikozaganga kusoma up to primary 6 n'ogenda nasoma junior 1 junior 2 awo ogenze bakuwadde osomusibwa ogenze kitundu ate ekirala era junior eyo yali okumpi n'Ekibuli awo omusajja yali akikulembera gava yali mukulu yakola kinene nnyo okukulaakulanya amasomero gaki abasiraamu era yabenga nnyo ku komiti nnyingi kati wentuuka mu primary bwemazeko yetu nimpita nengenda mu senior kati ngenda mu senior yagera mu senior 1 njala ngende mu boarding kubanga yali ya boarding nengenda ne bampa invoice ya siringi mitwalo musingi 615 siringi za Uganda 615 nga ze zaali badde school fees ez'omwaka omulamba nayitwala taata wange mpulira etamanyi nnyo Olungereza naga nti egirese gireeteeka awo nakikwata nabitwalo wa munne amusomera naga nti yes omwana afunye ekifo naye bamusaba school fees yasimemeka 615 kati nakikomyawo oite sande amu nampita naga nti yes pozi waleeta ebbaluwa wano olegamba naga nti nayesingi 615 gweserogala olaba nga ffe tunasigala tetulina kyetulina kubanga nali mmanyi nokola naye nga tumanyi enfuna yaffe nga bwekola tubyefaanana era ng'omuntu eyenyigidde mu nkulaakulana y'ewaka so naga nti badde nteesa nti genda ononyeyo koosi tujja kuzikola ki kugisasula naye zino sente zikola ki tetuzirina nengenda netandika awo kibayita awo kololo olwo ekizimbe ky'amadivaani bateekanga emisomo gy'abantu abakulu era tugisoma mu correspondence courses nenfuna fomu nenzijjuza ne banzikiriza okusoma kyebayita certificate eyitibwa London Chamber of Commerce kakati eyo kutendeka obanga agenze mu koosi malako mbeera nayo naye nga omala gimalako kikwetagisa okuba nga at least okufuna omulimu omulungi
olina okuvuga emmotoka okofudde salesman wotuusa ku level nungi naye wengenda okunulira nga n'emmotoka tetugirina waka nga wakyaliwo ekizibu ngenda negamba mama wange nga tumanye nti yes kati maze okukosa eno naye kineetaffe kino kirina gatuuke kalugezeko wakojjaawo tulabe nga anaakola ki anaakukiriza okutwala olijja emmotoka nangenda wakojja wange bamutanga Nasibu Mukasa namugamba nti ekikulu we yalibakadde okubanga akola ki ng'ayiga emmotoka ngaasajja bakulu nti kale mulekaawo muli ndowooza ntandika enkya okuvuga nisiki yakola nembeera okumpi myezi 2 nze Musumaami nze njasa enku naye abasajja abakulu balinange engeri gyaba okulabamu oli mwana mulungi oba buyisa bubi mpulira akati olw'okwesa obulungi kwange lumu namutoowe yalina avuga amawulire bamutanga mwami Ali Mukasa amugatowe omwana ono ti yajja njagala ajja muyambeko yagala kuyiga mmotoka nyatirano mwami Ali nakkiriza n'atwala yatwala mawulire Entebbe mawulire okutwala mawulire Mbale magundi sotese soloti eyo nimbeera nga nze ningangatta nimboyiwe okutuuka ekiro saawa ndowooza 5 tugenda ku Taifa empya amuli gonna gonna egakuŋŋaaniranga mwe mwali muno mwaliwo Uganda Agasi Taifa empya n'obutobo obulala obwakola ki okwalingawo tugenda nga tugateeka tugapanga tugawa okuira ddala enakawa okutuukira ddala esoloti akati waite emyezi 6 omwaka nali ngiyize era nga basazeewo ne bantwala National Driving Permit. Bafuna driving permit waita ndowooza myezi 3 abattale corporation 1969 okuggwako ne balanga tibaagala abantu ba salesman b'amata kubanga mu kiseera ekyo ffe bafounder ba Daily Corporation kiseera ekyo twakulanga amalanga ga Kenya nebyo gavaayo twatuukayo nepita bulungi wanfa omulimu nfuuka salesman olwokubanga nali nkola bulungi wati emyezi 6 ebanondo okugenda ekageti eyo eri Nairobi is a veterinary college eba enkizo ey'okumanya amata mugakozesa mutya mugatwala mutya mugatunda mutya ebyo zaali yali course yali amezi 6 then okuva olwo nenkola tebankomyawo banfulira nakomawo nenkoka sales manager nekimpa omukisa okutambula Uganda yonna okutandika okutambula Uganda yonna olwokubanga nalina obuvunaanyizibwa era nga twakulanya engeri y'amata gaffe gakola batya mu balimi batuuka batya mu gatunda ate mugatwala mutya abantu abangi byonna okubeera mpulira so ebyo bimu ku program byakoleeki zotandikiddeku mu kitundu nenzirawo netandika okukola ki bizinesi ez'enjawulo ate businessman ebbanga lyonna okutuusa wetuuse naye nga sinja okutuuka awo mu 1947 waliwo ebintu bingi ebyaliwo kimu ku kyo okuba omwangusi wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omwangusa mu 1953 twali nali muzungu atiita nayivu nga sinakumanya bitambula naye kyaka nnyo nga bagamba nti mwannyina wa Kabaka Ndagire bwe bamugambye nti mwannyina bamukutte yagwa ku madaala n'afa era kunaku olwo ne batukkiriza tubalina nga bayimiriza amasomero gabatuddayo eka so okuba olwo natandika okugenda nga ndaba ebintu ebikozeeki okutambula nembeerawo kandaba abantu emyaka gyamala eyo mwatwala mu53 54 55 emyaka egyo ebiri ebindi byakola byaliwo so madde ga Kabaka
mwaka mwetaano nali nsumuse atandise okulaba ebimu ebikola ki ngayo birina okuba akati ngabatandise n'otuteekamu embeera yokugamba nti lwaki Africa yefuga lwaki Uganda yefuga kakati abantu nga bagosimukanya baleeseewo ekisimbe kya movement nga tukita boycott esendasenda abaddugavu obutagulako beewe kubanga nga babavunaana lwaki abaddugavu bo tebalina amaduuka gonna mu Kampala ng'ate bagula ebintu byabeeru nga kiva mu kwekalakaasa okwaliwo okwa namba 8 ne namba 9 okwalimu okwekalakaasa nga abaddugavu bagamba nti lwaki fe tulina ppamba fe tulina omwanyi tetukkirizibwa kubeera nekituyita ginaries oba amasunsuliro ga ppamba oba amasunsuliro g'emmwanyi akati awo mu kwekalakaasa okwo okwaliwo olwakagonga kakaaliwo kebaviiramu okulaba nga tufuna cooperative union kati noono okuleeta akwekalakaasa okwaliwo mu 1958 etujjira omusajja etwa Agusinekanya alese boycott egamba nedda leka tukole boycott nogula tubalagwira yonga naffe tukkirizibwa okuba nga tukola business. Yes, yali very successful. Nenjiramu okusooka nga nyimba 13 era nsooka member wa Pan-Africanism okuyaki mpulira kwe kubitegeera kale n'olwekyo obadde wansi nga nina mukola ki tegeera nkozesa emabega ekyo nakyo kimanye nti ebyokubiba ensi eno sitandise butandise nti ndi mupya naye ndi member wa Pan-Africanism kolaba nga tukola ki mpulira bulungi. Haji Ssebaggala yono gwe nnyina wano omanyi ebyo ku basajja abagundiivu oba olina okubimanya kuba bibayamba nnyo abayigira ku mikutu gino okutegeera nti tobuuka bubuusi gy'ovudde n'oyagala ofaanane Haji Ssebaggala naye abaddeko olugendo newankubadde gwe olina osobola okuteekawo enkola. Haji eyo yonna tuvuddeyo kansooke nkubuuzeeyo kino Obuganda bwali butya mu biseera ebyo? Bwali authoritative, bwali kugamba enkwatagana n'administration y'okukulembera kingdom bwenga abaddewo yali etya ng'ogikompeyaringa ne bino ffe abaliwo bye tutegeera ssaawa eno ebyobukulembeze buno bwa bulijjo obuliwo. What was it? Kyali kifaanana kitya okubeera mu bukulembeze buli? Bw'otunula ebyafaayo wadde nga twali tunnakuzaalibwa Uganda walina enkizo. Abazungu bagenda okujja wano abantu bye baalaba nga basobola okukolaganika nabo baali Baganda bagenda okutuuka wano nga administration oba enkola eri mu bitundu byabwe abazungu gye bava nga wano nawo weyatandika dda nga weeri twalina abakungu ba Kabaka baniisa okuva waggulu n'aba wansi okubeera ddala ku kyetuyita obutongole ow'omuluka ow'essaza n'otuukira ddala kuwaba katito waaki kati enkola eyo bweri naye osiŋŋana nti kyali kireetakakatako okukolagana butereevu n'abantu ba Buganda basobole okuba nga batuukiriza ebyabwe bye baali balina okuba nga bakola ki batuukiriza. So n'ekitundu nga Buganda kyali kirina enkola ennongamu ekiina gavumenti ejjudde ekiina ebyokukola nga buli kimu kitambula nga buli kutambula ebyonna byonna byakola ki byaliwo ebiri. So n'olwekyo nti Buganda yali waggulu nnyo mu mbeera zaayo eza administration. Okay, kakati njagala kubuuza eyo yonna gy'ovudde n'ova mu kasiisira n'odda mu ddebe n'osuubula ne kitaawo n'okola bizinesi okuguse ovuza amata ovuza amawulire ogundidde ensi yonna kati ovudde mu Kampala ekisaasi kati ogitambudde ogitegedde. Laavu y'ebyobufuzi wagijjawa? Laavu y'obufuzi etandika ddi era ekuvaawa? Mu 1958 nekugambye nti nenyigira nnyo
nayagala nnyo kuba ndali musabuzi taata yali musuubuzi katale naye nga nkiraba nti kujjako okubeera nga tuli mu butale butono mwokka naye tumwali maduuka g'amaanyi agadduka gekola ki awo nawonenda kasiko wonawona waliwo obuduuka naye bonna nga bwabayingi atimulimu muduuka bunomu akola ki amaduuka eyo so nekyagala nnyo lwaki wano bwekawaka bakola ekintu ng'ekyo so nenyigira mu byabufuzi bikola ki bitandikiraawo era batutereka bulungi nnyo twakola ebintu ebyenjawulo bingi tuli byaki era nga batugamba nti mukole kyonna kyemusobola mube nga musobola kuba kwefuga beeko tukola ki wetutuuka kabatuka abaana bato ekimu kyebatuteekamu ennyo kwekolaba nti mumaze okwefuga bino byonna byonna motoka bya mayumba byonna bijja kuba byaki bijja kujja kuba byammwe mukoze ekimu kiwanirira so tugenda mu maaso n'okulwanirira kulaba nga tugenda byobufuzi ojjukira bulungi nti waliwo omwami gwe bayita kalekeezi oba kale yazaala omukulu abadde IGP omwami oyo yafa mu accident yamukomyawo akati olwokuba nga fa yali memba wa Pan Africa mulimu ate nga naffe ne bannonda okukwata ekifaananyi kye okwetooloola Kampala yonna nga bali revolutionary so okiraba nti awo wagazi wali butandisa okukola ki wali butandisa okujja weweeyimbira mu mbeera y'okutambuza ekifaananyi Kampala yonna ejjukira nti Kampala si Kampala road yekka naye twatambula Kampala road netugenda ekatwe tugenda Nankulabi tujja Wandegeya otumako ninga mutambula ki butambuzi naye nfuna mukisa nga tumaze okulwanirira ekyo tugenda okwefuga ennaku za mwezi 8 bannonda si kwange naye nga bannonda okuba omu ku abo abanaakulembera abanaakuba endiiri nga unioni gyaka ekka ate nga uganda ekola ki kale ebyo ne byonna olaba nti nebyegala kutwanisire kumali myaka 16 olaba nga nabyetaabamu nga nkyaleetera muti ebyobufuzi bikola ki kubeera naye oluvannyuma nga tumaze okwefuga ebyo ne byonna okulaba n'abantu tusanyuse byefuze naye nagenda okulaba nga kyebatusuubiza si kitukola ki bye babagamba okwegatta wano nga si byemufunye si kyetukoze eki nga si kyemufunye bannaffe bawadde bwa minisita bakoze eki wakitu nekyoyina okujja kugenda okubeera ku bubaka waabwe n'obeerayo ekyo kyokka kyetwakolanga ki kyetwakolanga so okutuusa ntwalanga taata wange ebyobufuzi twanooza emyaka nga kumu bayita ekitiibwa lumu omwami essajja ly'abayimbi lumu nampita aga nti nembeera ewuwe kumpi mwezi mulamba naga nti kyakkiriza okubeera nange twaba tugende ekiyita reality ekyamazima mpulira nti yes olwaliwo Sibagala singa tukuwa ennyumba n'osula ekkololo yali afunye ennyumba ekkololo onogisasuza ki olabye amasanyalaze ngasasula gasala omuddo akuyisa obeerewo olabe mpulira motoka nteekamu amafuta naye gwatalina mulimu nokikozesa ki agamba nti ebiri byabufuzi katudde kyetuyita ekyamazima nansaba nzibeewo nkoze ki nsome neneeyongeraawo nkolaki era nebufuzi nembiviiramu ddala otuusa nensalawo nga nti bwe ndiba okudda byofuzi bibiddamu nga n'emyaka alamazika mpulira omusanyufu nti omwana wange olwokujja nsobola okuzaala abaana 8 8 yali ayingira university nkyaka okunyiriza okuzi nga mutandikira nebyo byakola ki obyaliyo tandika olw'okubonaabona kwa mwami Lule yali tulowooza nti azze ebintu bibenga nokutuukirira nsalawo ngendo kalamukola ki ebyokuzi mpulira Haji kakati kankuleetere ddala zoominga in nkuteeke ku mulembe gwa Museveni azze nkakasa ku byoyogedde az'omulaba ng'oggyeko ekyokubanga oyinza okuba simanyi oba wabyenyigiramu oba tewabyenyigiramu Museveni ajja atya okutandika okukulembera wa Museveni mumanya mu 1969 Museveni mumanya mu 1969 nga mujja okusoma e Dar es Salaam aweereddwa omulimu
mu president office ng'ali ku site ng'ayita statistics mu president office mu gavumenti ya UPC nga namukwano gwange bamuyita Musa Kiwei yakola mu Ministry of Justice mu kiseera ekyo twabeeranga nnyo naye nga tuteesa ku byobufuzi by'eggwanga mu kiseera ekyo abavubuka bangi abaali balowooza gavumenti ebyobufuzi twabeeranga nnyo ku parliament njawulo gye nalina ne Moses nabo nze nali musuubuzi ate bo nga bakola mu ofiisi kati olwokuba nalina akasente akawerako nga mbeera nnyo nabo naye nga Mwami Museveni bwezinakulola naye ahogamba Haji wadde sinafuuka Haji ni balina endowooza egamba nti musiraamu olwokuba nga oli Haji olwokuba oli musiraamu omunja okolako pulezidenti waki so mu kiseera ekyo gyali 1960 Museveni nga yakugamba mpulira so n'olwekyo nti kyenjagala ku Museveni abadde persistence okuwulira mu 1971 gavumenti ya Amin Nazze aliho gavumenti y'omwete Obote sadde yokuliza Museveni kati zemukumuliza 1977 tewaddamu muwuliza nga alina gy'alaze ng'agenze mu nsiko sinza kugamba nti yali alaze wano oba yali alazeewa yesadde mukola ki mukumuliza mpulira ddiramu okumuwuliza nga gavumenti ya Amin yakola zeeki egudde nkampirizaako matuki nekuwulira nga bamwadde ye deputy minister wa defense so mpulira obukulembeze bwe ng'atandika awo we yajjira awo mu 1986 tuyise ebintu bino byonna genda mu nsiko kintu byonna byonna nga bikola ki ko nali mumanyi bingi twakola naye ng'akyali mu nsiko mpulira okay ekali kirungi nnyo Haji Ssebaggala gwe ndi naye olunaku olwaleero antwala mu lugendo olw'ebyobufuzi n'okumanya n'okutegeera saako n'okuwabula eri abo abalowooza nti bibeera byangu okuyitawo Haji Ssebaggala ozze eyo yonna yonna ebyobufuzi obyagadde olabye abalala nga bazze kankubuuse nkusuule kugwa mmeeya ovudde gy'ovudde Haji ofuuse mmeeya wazzeewo enkaayana z'ebicupuli simanyi oba Haji kyazijjukiza nawulira nti mpulire ntwala amukaawo ye gwe muntu yekka gwe nali mpulidde Uganda yalowoozezza kubanga obujanjabi obuzikuba mmeeya tebalaba nsonga lwaki wabuze kuwa mmeeya oluvannyuma lwakuggyako omwami Yusufu Olwere nadde mu bizinesi zange nange ntegemeezayo ntandika edduuka lye bayita Ugantico supermarket olwokuba nali ngula ebintu ebungereza nali ndi obungereza ninsingana mukwano gwange mutabani wa Lule gwe bayita Lule mulongo wa Solule nimubuuza byamuzeeyi bibitya naga nti kete bamukwata siddangayo kuwuliza oba kumuwuliza famire so nasaba tugende ku BBC bwe baali bamuyise ng'alina interview gyagenda okuwaayo bwe tuba ku BBC nannyanjulwayo kinange nvudde Kampala so aba BBC bayagala nnyo okumanya embeera ya Kampala bwefaanana kuba mu kiseera ekyo Kampala waliwo nowap nolule nowap so ninnyonnyola embeera bwe yakola ki bwefaanana naye ku lunaku olwo ebisinga ebiti yange ndimaze okukola ng'enkeera yalwo nina okukomawo e Uganda nzira mu hoteri yange ku ssaawa 5 ez'ekiro nifuna essimu ya mwami Lule yetegeeza nti Yesu wategedde nti Yesu omutaata wange bamukkiriza ali mukubo ajja London nabikusabye obeerewo so nasazaamu pipi yange ngenda fikire gyali abeera gyali atuukira nemulaba yayogera bino agamba bino Yesu
bannange naddala mu abava mu central olwaliro ekiseera naddala mu abakyali abato okwenyirira mu bintu bino okulaba nga tukolaki tubaako omumulwana kintu ekyatwala wala mitwala abantu bangi ekyatwala wala nnyo nkomawo mu uganda n'ebirowoozo nkomawo ntya okulaba nga mwamugire kyetuganda ebikolaki okituukiriza mu uganda n'omusuubuzi nenkolaganya bannange babiri abali mikono gyange mwali Kafunde Mukasa ne Sam Kuteesa nga senda okukabanira baali basuubuzi nabo mwali Kuteesa yali lawyer nga akulira sekretary wa kampani emu yakulanga ku ndoyo mwami yali pariseto nanga mwami Kafunde Mukasa yali akola nga auditor muka nkemu so abo balijjukira nti baali bifo byabwe ebyenjawulo ate tusalawo wajje wange tumalina kunya kusalawo tugenda mu kibiina ki tugenda luddawa sijja kutwala wala netukusikirizanya kalugenda mu kibiina kya Democratic Party tukola arrangement mwami Bwenje yali secretary general twagala okusinkana abakulu twagala okuyingira ekibiina kya Democratic Party nituzize nga abawagizi netwagala okuyingira ng'abakulembeze okubanga baali batwetaaga okulaga nti yes mungi nnyo Kafunde yali musiraamu ate Kuteesa yali muprotestant ng'abasinga oyolowooza nti ekibiina kya Democratic Party kyabakatuliki so n'olwekyo nti ngerimu oba endala baali batwetaaga kuba twamala ennaku nnya tukusaawo kibiina ki netwagera mu DP mu nnaku ntono twatanga kufuuka abakulembeze balonda Kafunde Mukasa naye mukulu Kuteesa yajja mu DP balonda Kafunde Mukasa okubeera nga agenda okukiikirira Butambala Kuteesa nyamulonda okugenda kusiikira ebisere ebisere wabadde n'ogamba nti Museveni akolaki gyako nze ne bannonda okugenda okukiikirira East Kampala nifena kinagala okutegeeza nti fena twali bakulembeze twatuukiriza twakolaki twatuukaku akati mbadde nyala okugamba ntuukayo ntya nasinakubakiinayawe Kampala naye kulonda kwa 2008 abafuna tukimanyi twatugenda bulungi wali twakuwangula twagenda okukolaki tukwalina okutambula so nolwekyo nti olwo twayimirira neokumizozanga 5 Miramba okutuusa mu 1986 Museveni yakolaki yakomawo ate waddawo embeera ejjawo omuseera ekyo yali ya mugendo si ya bibiina byafuzi sijja kubiddamu ebibiina byonna basinga mu bimanyi ebyagenda obadde ombuuliriza okukootya so genda budde obinengamba nti anzize nitwala meeya ntikyajja bwe kiti n'alabadde siwadde kifaananyi kirwawo natandikira lwaki nabeera meeya naye nga ntandise okugenda kuvuganya nga njala kwesimbawo nga mukiwedde nasaba nti yes nga maze okulaba nti batandise okukola etteeka eppya okusalawo okwesimba ku bwameeya bw'e Kampala nga njagala Kampala nja kufuna advantage nja kuba nkiikirira Kampala yonna nja kusindika message yange ng'emu division 5 zonna okusinga bwe member wa parliament nja kugenda mu ka constituency kokka kamu ekyandeeta okubanga mpagula ngenda kukyaki okubakola emirimu yaki bw'e Kampala mpulira okay kakati yajoze baatuuka mugundi kyembadde njala okugamba wali emabega gwe muntu gwe nali ndabyeko nga musomako Nasa Ntege Ssebaggala versus the government of USA ekyo simanyi lwoba lwakuba simanyi mateeka simanyi bwe kibeera naye kintu kyanjawulo baali bakuvunaana ki kenkulabye kankitegeerere ddala bategeezeza nti omusajja musuubuzi ebiseera bya vote 2 gavumenti yajja ne policy kyebayita window 1 and window 2 kyali kya opening business toyinza okugula sente mu window 1 owinza okugula mu window 2 akati ekyo kyetawo okubanga tuba ne currency bbiri oba ne currency ya Uganda ne currency eziweebweru mwabirimu abantu abakolanga omulimu ogwo babayitanga money changers naye nga bakola money changers nga tebali
mu ngeri nti babakkiriza balina layisensi. Akati mifu nga Boting avuddewo Museveni azze ne bateekawo kye tuyita liberalization of economy, okwagamba okuta ebyenfuna bitambulire mu bantu. Abantu nga bwenagayo money changers, abantu be bayitanga abakola ku byensimbi, nange nentandika kampuni entibwa Kisaasi Forex Bureau. Eyo eyanyamba ennyo kuba omulimu ogwo nali gukozeeko before ku mulimu ogwo nekubanga banka endala zonna bwezandibadde. Niwo ogwali gugamba nti bw'oba ngaoyagala okubanga otuusa ssente zo oteeka okubanga olina ekiyita clearance houses oba clearance bank mwebweru nekuyamba okubanga ssente zino zoba ofunye oziweeyo ozikiyayinge zikoze ssente zikola gyeziko. So okuba nalina omulimu ogwo nagenda obungeza mu Barclays Bank nezigulawo account ng'okwata ku bya Bungereza pounds, ngenda mu America nezigulawo accounts e Boston ng'ekwata ku dollar, nengenda e Germany e Hamburg nezigulawo accounts ng'ekwata ku Germany ku Deutsche Mark. Akati eyiyonga eyinganga bwolaba banka zonna eziri mu trade forex. Ekyomusomo bulungi nti account ya Boston mu America nayisangako buli mwezi wakati $1 million kuyayo kumpe $1 kisinzira market model yokozeki nga bwe badde. Naye bwe nali nsayininga foomu zaabwe bagambye ojja kubanga n'obuvunaanyizibwa bwonna ku nsimbi zonna ojjakozeki eziba zibadde oba nnungi oba si nnungi ojja kuba buvunaanyizibwabwe. So akati kino kifaanagana omusajja omufuzi w'amatooke agenda embalala oba agenda wonna n'agula ettooke n'aguddamu embidde. Kyetegedde nti bamusibye embidde kubanga zabifaanagana. Kasoma we watwala ettooke n'agenda nga ndabanga embidde. Akati kino kya forex zikola ki nebbanka zino zikola ki ezibeera sente zonna ziwabira waliwo sente zaali ebi akati ezo nga nina responsibility okubanga nga ziri zivunaanibwa ku ggwe gale mateeka so yembeera yakola ki naye okubanga bantu balowooza nti kyali kibaddewo kyali nga kibaddewo olunaku olwo naye ekyo kyali kyakolebwadde emyezi nga 6 omwaka mulamba omusango gulikola kirubeera. Bwe ŋŋenda okubanga amaze okuwangula obwa mmeeya nsazeewo ngende mu America okwetaba mu trade fair eyakoleddwa omukwano gwange eyali mmeeya we Boston owayitanga Daly nakomawo njokampuna mutawaanawo naye nga sitakyali tatekeregana na gavumenti ogwo omusango gwalibadde mu America guyita Mr. Manini kasanga kaki akatono baga nti bwewerekera akubanja atakwagala bwewerekera akubanja mpulira kati ojosingana yes bafuna akaseera ako gavumenti kwabawandiikira nga fwenafe yabo komenti yenakinaki ne baagaana. So ekishaavaako embeera efaana bwekyo. So kindeeza nti briefly ekikola ki kyokimala okubanga tunyendeki. Kati haji ngenda kutwalako ku bukulembeze topiki eno etajja nnyo kumalira biseera naye ate era nga ngisuubiramu obukugu nti naabujja ku ggwe oba entegeera yaayo n'agisimbuliza ku ggwe. Museveni afuze bulungi. Museveni sinatuuka mu Museveni nze nina endowooza olw'endaba y'ebintu. Buli pulezidenti yali atufuzeeko alina ebintu byakola ate alina n'ebintu byakoze byakola. Ne Museveni mutwala mu katagolo ekyo. Mutwala mu Museveni alina ebintu byakoze ate ebina bingi byatandika okukola ki abantu balowooza nti si birungi. So njala nkuwa ebirungi byakoze okulaba nti yateekawo embeera y'okulaba nti at least omuntu alina eddembe lye okwogera nga wayogera n'ekirala okulaba nga ataddewo security kikulu nnyo kubanga oba tulina security twogera kola ki kujja namu maaso. Olwala ku saidi endala yatakoledde bulungi nti ojja kwesingana tayambye bantu
kampula mu byenfuna olwali olaba abachina bebazenga basobola ekyo nijja okusiŋŋana sitabawo program yabadduga kuteeka mu mbeera ekyokulanga nabo bakola kyefaananyiza kiri kyemwekalakaasiza luli ekifaanagana kiri ekyaliwo ku Amini nga Amini asazeewo agamba no nakuze nafu leka bagire bagende abaddugakulanaki naye kafuukege bannanyiniki enfuna lw'ensonga emu bweti nti andaba toyinza kugamba nsi yonna emwefuga naye nga economically temwefuganga kiriyo so nolwekyo nti kwefuza ebbanga lyonna myaka 5 n'emishabyo naye economically tunaba kukola ki tetunaba kwefuga mu byanfuna kulayini eyo tukyali ojja okusiŋŋana olwaleero okutuuma olwaleero nakuwezaga nti ngenda kugulawo factory ya radios zengenda okugabira abantu ne TV nefaanange zendaba nti kyali nsobiri n'okukyogera kubanga mwandisembule emyaka egiyise 15-20 ezo kampuni yali azireese yali ayagala bail out okumwongera ku nsimbi akola ebintu okweyongerayo millions of $2 zokka naye yazimuwa n'akwata omusajja yali akola ebintu byebimu osembule Dar es Salaam atalina kyalina akwata million 18 n'azimuwa owaluufiinga ate wafe akoze eki asigaddewo ndowooza nti bw'oba oyagala okufuna kyetuyita middle class tojja kubajja China tojja kubajja mu Europe tojja kubajja wonna fe tulina okuzimba abantu baffe netuuka tufuna kyetuyita middle class nga we najja nongamba nti buli omu ajja kuddayo n'akaveera ababodaboda abo nze nabaleeta basobola 10 nenamba zimba naye nga kyeninjagala mukola ababodaboda abafunza emmere abebigaali abamakanika n'abalala tubazimbe obusente buno bafuna ebenga seed money osobola bateekateeka emyaka 10 bajja okuba nga bananyini banks bajja okuba nga bananyini baketi bajja okubeera nga bananyini farms ennene factories naye bwetunula lwayo tolabawo nteekateeka nnoŋŋamu ekoze eki so ekyo kikyakoze eki ebyenfuna byobigana ebyabakola kyobyenfunaaso okay kaakati manyi Haji Ssebaggala kizibu nnyo okufuga eggwanga eririmu amawanga amangi nga tewali kwerumaaluma kw'amawanga Museveni ensonga z'amawanga azikutta atya ensonga zino ez'amawanga kubanja kikuleetera butereevu bwe tuli mu mawulire abantu kyalwatu nti mu gavumenti eno eriko osanga nga abantu abali mu bifo ebisinga okuba ebyenkizo mu ggwanga oba ebisalawo birimu abantu b'eggwanga lyerimu nani ne Museveni bw'olabanga Museveni ekintu ky'amawanga akikutte bulungi mu ggwanga lyaffe Uganda kimuleetedde ekizibu omuzungu akiyita nepotism okugamba mwana waani n'abooluganda bwenda okukolagana ki nabo yes oli ayinza okugamba nti gavumenti zabaddegabuzinabikola kibizibeera naye twalowoozezza nti oli wojja gezaako otereeze nekyo kikoze eki kigaani era kyebwogamba nti abamu ku ffe mulaba olwaleero tugamba katugende kyetuyita people power bwenava mu byobufuzi byaka Uganda wano ebyekwakaalukana nga yavamu abo mu central abantu aba mu central badda nnyo emabega wako ekyokulabirako siri musosoze ndaba naye bino byala okulaga mazira mu kibuuzo ekimbuuzibwa kujja n'okusiŋŋana nti olwaleero Mwami Museveni ava mu west ayalakuba pulezidenti w'eggwanga oli abadde waali Mwami Mugisha muntu ayalakuba pulezidenti w'eggwanga abadde west Mwami Kizza Besigye ne bwatyo bona omukyala empulidde abakabaali naye abalakola ki kakati nibyogamba nti ebitono 5 ebyenfuna by'eggwanga lya Uganda biva mu central nefe tuliddawa mpulira so tulowooza nti okuba lwenavaawo Mwami kyakola abalansingi kinene nnyo n'okugeza okulaba naffe weetuli era tulowooza nti kinakawo pressure nepotism eyinza okuba nga Haji si bunafu bwammwe ab'omu central okulaba nga abalala babakinyeeko oba babasukkulumyeko mu service tebubeera bunafu obuvunaanibwa ku mmwe ab'omu central kutavaayo kyesaakuwulidde wambuulizza entandikwa y'okubira kwa Uganda nagambye nti yes abazungu bwe bajja wano abaganda twali ku mwanjo
naye yali advantage ya disadvantage lwansonga yali disadvantage nfe twali myaka 76 nga abazungu bali wano nga fe betuyita abazungu bakita superior twabaikizo olw'embeera abazungu gye basanga wano n'enkola gye twatukolaki gye tukolamu ebintu naye eyo yali advantage ate neba disadvantage tugenda ogamba tugenda okwefuga ng'ebitundu byonna west north east tebatwagala nga abazungu babagamba nti olaba babadde babafuga luli nga tukyaliwo so nga ate mu kiseera ekyo twali banyampala afe tuwaliriza abantu bali kyebatugambye okukola ate babikole ki bakikole kati bano bagenda okwefuga nga waliwo bukyayi omuzungu kyayita hatred eri mu kitundu ekimu kyakendeeza kinene nnyo abantu bawano butafaanana nga nsi endala eza Africa ezeefuga nti abantu abalwanirira okwefuga kw'eggwanga eryo era nga balina advantage kankoekyokulabyo toyinza kubuusa maaso okwefuga kwa Uganda nga Buganda tekola eki bateriimu basaidi bamuteesa bakola kinene nnyo bamwanga babawangusa n'okuwangangangusa bakuwanira kulaba nga bakola ki ensi yaffe eba n'emirembe efaanana ng'ebyo nakati olw'amadiini n'embeera eyo gy'obaosiŋŋana nti ffe abaaliwo twejjusa kubanga abazungu bayita mu madiini divide and rule ne bagamba nti yes temuyinza kufugibwa mu katuliki ng'ate abasinga onyina ne kabaka ava mu baprotestanti eyabadde bwebungereza Anglican ng'ate bagenda bakwasaki obuyinza era abantu baffe ne batandinga ne bawagira okuwakanya Ben Kiwanuka wadde yawangula okulonda okwaliwo mu 1959 ne baleeta ekyamuprotestante Milton Obote wadde si yali akoleredde nnyo okwefuga kwaki eggwanga lino akati saagatunenye ebyo byaliwo byabanikola baliwo nti si bunafu bwaffe n'obunafu obwabeerawo olw'embeera eyo yakolaki eyaliwo so egenze egyegoberera naye olwaleero batandise okulabuka tuvaayo tutya kiri kyakolebwa bakadde bakikola ne tuzza tutya ebintu muki mu order bw'osiŋŋana nti ndi musanyufu nga ku mulembe guno omutebi nti olwaleero omukatuliki Mayiga asobola okubeera katikkiro waki wa Buganda so nga luli yali tteeka mukatuliki yenna tajja kukirizibwa kubeeranga prime minister ajja kubeeranga mulamuzi omusiraamu ajja kubeeranga mu education omuprotestant ajja kubeeranga muwanika abamusisimba bonna baali baki kakati eyo embeera eyo evuddewo so n'olwekyo obwosinga olwaleero nze Ssebaggala yajjanga omusiraamu ensi yampagira bwotunuliro mwami Kyagulanyi ng'omukatuliki tumutunulira ng'omukatuliki omuganda tumutunulira anaatwala ekintu ki maaso so n'olwekyo nze ndowooza nti eyo embeera eyo eyambi kinene nnyo naye nga biri ebyaliwo waliwo embeera lwaki kyatuukawo lwansonga lwaki alina experience nkireese nti kyajja bwe kityo nti myaka 76 abaganda bebali ku top kati bali abalala kyetuyita divide and rule tugenda okwefuga ne baagala batukendeeze alina ffe tamanya nti bayise mu ddiini nekyatukendeeza bukendeeza Ajib waliwo ekigambibwa nti abaganda mwekenyi ate temwewagira bwe mujja ne mubeera mu kulembeze ne wabaawo omuganda ze mwekuba nnyo engwala aji nkijja kuki ebiseera ebyo waliwo eŋŋombo omanyi aji obadde w'amaanyi mu ggwanga lino ng'oggyeko enjogera y'akaveera nti buli omu yaga akaveera kafuuka akaveera kale n'ennaku zino akaveera kafuuka akameeza kuba tetukyazzaayo kaveera kati saawa eno tukyaddala akaveera olina lekawo kaki kameeza naye nga kitambulira wamu naye aji walina eŋŋombe endala eya Haji agambye olina omusajja gwe wasimba mu mugongo lwaki tewakiraba nti kyankizo mu kaseera ako okutumbula omuganda Lani Besigye gwe wasimba emabega loga Haji agambye yono ndewo tugeeza nti okulondebwa kwange okubeerawo Haji agambye jjukira nti baali basazeewo n'okwesimbawo oluko olwagenda muki abantu abasinga nakino gyekyogerako abasinga bagamba nti twalina mpapula nejjukira nali mbaddeko mmeeya waki ate ffe kitwebuuze yali mmeeya atajja atya wano nekimukuba embeera z'empapula ez'oba ofunye kuwa mmeeya ezimu ezikukkiriza okwesibako bwaki bwa pulezidenti
naye olw'embeera yabeerawo yayagala kuza embeera ekola gyefaanabere kakati bw'otunuulira twasooka ne tugamba nti leka tukkirize mwami Ssemwogerere ajje yeesimbewo ne tutwala foomu ewuwe n'agamba bannange kiri too late okwefuga okwewandiisa n'okwogeno campaign si kwesimbawo bwesimba ebintu bingi nnyo okukola ki otegesa otya esimbi nezijja luddawa bamemba ba paalamenti banaabaluddawa efaananga eri saagala kubanga mmala gabugota nabugotanye tengene nesimbewo era mu kiseera ekyo ye yennyini bwenekibiina kyaffe kyali kimaze okutandika okukolagana ne Kizza Besigye nga bomisi bajja kukola kikwesimbawo so kugamba nti Kizza Besigye Hajji agambye tuwaaliwo Omuganda yenna ogamba nti ono lwenkizo leka tuwagire ki tubusingana tulatwalira kumpi ssaawa 48 tusalawo ani kyetulina okukola bwetubanga batuganya tugenze mu inebu batumira bakola zaffe so n'olwekyo nti sigamba tuswayagala kukola ki kuwagira wamu waffe naye kiki kyensonga ekizibu ekyakola kyali kati mu kaseera ako Hajji wajjawo egundi era nja kukuleetera obubaka buno abantu bagamba Hajji era mmwe Abaganda abaawano obumu temubwagala mwagala nnyo ekitono ekitali kya bumu kino nno kikulumirizibwa nti Hajji wali mu TDA yalimu okwegatta muleete candidate omu nti era gwe wagimenyawo ng'omu ku baamenyawo enkwatagana ya TDA y'okuleeta candidate omu kituufu tamanyi history kuba museera ekyo naye mwabuzi wa pulezidenti wa Museveni bagamba mwalina olukwe olw'okumenyaamenya TDA baaliyo mwali Mbabazi ne bamaawo n'abalala bebaaliyo mpulira ekintu ekijjawo mu gundi embeera yali ya butali wenkanya ebyaliwo kubanga ojjukira nti mwami Mbabazi ajja nengasirikola ngenda kuluganya Kizza Besigye abagambye tetujja kugenda nga baterezeza mateeka ga kulonda era naga mpa amagezi abawagizi bamwe wenna temwewandiisa mpulira kyajjukira history ebula sande 3 bagenda mu maaso tusazeewo oba basazeewo abaali mu TDA nga kugamba mwami Mbabazi ebintu biba gye bivudde kali yali okulaga nti Abaganda bokasi balina problemu eyo biba gye bivudde baga nti abaalifa omwajjana tusazeewo tetuyinza kwogera ani naye nga abasinga obungi 75% mu baali ababaka ba TDA abaaliyo twakimanyako nti 75% baali balina kuleeta ki mwami Mbabazi ekyo kikola ki mutugaana mpulira mwami Kizza Besigye najja n'agambina kwesimbawo era kinewunyisa nnyo mu bannabyabufuzi tulina okubeera nga tufokasinga ng'abakulembeze lwasonga ogenda ogamba nti tujja kwesimbawo kubanga amateeka g'okulonda si malungi ate olwenya ogamba nti nyina kwesimbawo neweesimbawo n'olaba abantu nga bakugoberedde nolowooza nti ng'osinziiraku nolowooza nti bantu abakuwanguza akalulu oba mukyamu kubanga wabagamba tokola ki togenda kwesimbawo naye bakugoberera nga namba naye nga namba tekola ki tolina kaluuka egenda kuteeka mu kino kabokisi mpulira so n'olwekyo ndowooza nalowoozezza ku kiri mpulira kankuwabulu mu kino kyogambye nti Abaganda tebweyagaliza oyo yatamanyi Uganda oyo yatakola ki yatagitegeera Uganda ng'abeera bubeezi wano mu Kampala kankuekyo kankusookere mu Northern Uganda ng'ekulembera Milton Obote yaliko n'otwala obukulembeze era batera tulowooza nti abantu bava mu Northern Uganda bonna bakolagana naye oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo nga abakakwa n'abava balugubala bagyeko gavumenti y'Abalangira n'Abakyoli entandikwa y'obutakkiriziganya era okutalaka n'okubajjako bw'obutakkiriziganya ng'abasaidi endala bagamba nti Abalango buli batono nnyo naye mutukozesa bukozesa ebikoze eki bimwagala era abalala baavaayo nandira bamingi gyafa wakati w'Abakyoli n'Abalango naye nga bava mu Western akati gavumenti ya Mini bweyogwa Abakyoli n'Abalango ne bakwata emmundu ne bagenda paka Kaya buli Mukyoli n'enkokoko zonna bazikola mu Lugubala kumbi bonna babamalawo mpulira kati olwaleero
ogenda okkiriza nti omukyoli takwatagana naki namulogobaala ate ne si kyo kyokka n'omukyoli ava eggulu takwatagana nawa n'owekitugumu lwaki owekitugumu agamba nti abava eggulu balowooza nti mwe mwajjako gavumenti yaffe eyobote kubanga olulala otuno manya olulala otuno ava mu kitugumu Zeiba ziri ava mu kitugumu ne Okero yabaaki ava mu kitugumu so ze mpala nabo kikola akati abasinga obusibanga tubamenyi nti balina ebizibu ebyaki ebyamaanyi akali ojjena mu tudde mu western olwaleero ojja kusiŋŋana nti yes olwaleero ojja kusiŋŋana omuntu takwatagana na Muhima ojja kusiŋŋana nti Omuhima takiriziganya na Muhororo kufa babeeramu omukiga takiriziganya kumbira so balina embeera zaabwe era olako ebadde okubyaki ekyakayihura n'embeera zaabwe olaba nti waliwo enjawukana y'amaanyi ndowooza omuganda olwokuba tuli bangi nnyo kyangu nnyo nti nga tokulidde wano okumulabamu ekituli nga tunnakulowooza bituli bikoze ekitwali ebava eri bajja mu Buganda obalabanga abali awamu ngafu abaddugavu oba tona basunsula nnyo kwe beetegereza ngafu abaddugavu omwe yenna bwatulaba oba obudde mu Nigeria oba obudde mu Ghana oba obudde mu Uganda yakulaba kyekimu naye nga tulina divisioni zaabwe zaki ez'enjawulo so nakino bukikola kibukifaanana okay Haji Ssebaggala ogenze okulembedde tunaatera okuwumbawumba kale nno tukwebaza nnyo kubanga okkiriza n'otunuulira wano olunaku olwaleero era n'otuwabula ku nsonga zaki ez'enjawulo kansuubira abali eyo baziyigiddeko nnyo kiki ekyenjawulo kyolaba mu Bobi Wine kiki ekikusikiriza ogaye nti kaŋŋende ku mulembe oguliko guno ogwa people power olwaleero Abannayuganda batono byafuzi twagala nnyo okuwulira ekigambo kino mu byobufuzi tusoma ebyobufuzi bagamba oweerala okutta ebinyonyi genda gibikola ki byebiriira olwaleero tulina ebyobufuzi waliwo kye tuyita parties ate wabeerawo ne tuyita ekisinde olwaleero ekisinde ekyo kize nga kyekikwatiridde oba olwa UPC oba olwa movement oba olwa DP Haji tuzikutegedde bulungi bw'oba oyagala okutta ebinyonyi mbadde mbaye nkyakirowoozaako genda gye bikola ki byebiriira ngenda maaso Haji lwaki bagamba bwe batyo lwaki bannabyabufuzi bagenda wa Winfred bonna bagera ku studio kubeera zaabwe Winfred akuŋŋaanya abantu abasukka 1,500,000 mu show y'emu kakati kiba kyangu nnyo okugenda ku programu ye abantu okukomanya naye batu bajja kulonda naye okukomanya okusinga walibadde ng'okola ki ng'ogenda ku bya bulijjo so kyebayita kibagamba nti bw'oba oyagala okutta ebinyonyi genda gibikola ki gyebiriira ti bw'oba oyagala okubeera n'abantu okumanyika genda we bali olwaleero ekisinde kya Bobi Wine oba ekya People's Power kikuŋŋaanyiza buli munnabyabufuzi yenna ayina ebizibu ebifaanagana naddala eri abavubuka osangamu aba DP osangamu aba APC osangamu aba NRM osangamu n'ebibiina ebirala byonna byonna eyo bakiyita kisinde kiba kyangu nnyo okutwala idea yo ne ideology oli mu kisinde okusinga bwetwadde mu kibiina kyo so kiba kya byamagezi oli mu byobufuzi ogenda osiŋŋaana ekisinde osobola okuteekayo embeera n'endowooza gy'olowooza nti oyinza okuteekako ettafaali olwaleero bantu badde balowooza nti yes bw'otunuulira abantu abo bato nnyo naye olw'obutamanyira history yaffe abantu abo bakyabalowooza nti ki bato nenjala kuwa history ya Africa oba ne Uganda sijja kugenda mu Africa nekampa Uganda Abubeka Mayanja omugenzi ava Cambridge nga wa myaka 27 n'afuuka minisita w'eggwanga n'abaminisita wa Buganda n'osiŋŋaana John Kakonge ng'ava India nga yina emyaka 28 n'afuuka minisita wa Mukono Uganda Milton Obote n'afuuka prime minister wa Uganda nga yina emyaka 38 olwali Bobi Wine ali mu myaka emeka 38 naye ekibaddewo mu bo mwalimu abasajja abakulu abaali mu byobufuzi
abakola ekinene okubeera nga bebabakwatiridde mwaba abasajja bakulu mwe mwali Nadiope ya abasajja mukulu mwe mwali ba Dr. Kunuuka mujja kusiŋŋaana abantu nga Botema Alimadi n'abalala wali national character nga nkulaga ba Amos Sempa bonna baali bantu bakulu ojja n'otwala kulunga yali prime minister wa Buganda Mwami Michael Kintu musije bonna baali baki bayamba kinene nnyo okuzimba abantu abo so n'olwekyo nti bwe tugendayo olwaleero Uganda agamba nti emiti emito gyegigumiza ekibira naye abasinga obungi tebakola kuvunula kutuufu kwa lugero emiti emito gigumiza bugumiza kibira naye ekibira kiba kibakoze eki kiba kyakula dda so n'olwekyo ntegedde aji so n'olwekyo nti ffe wadde ffe tuyinza okubeerawo nga balaga ebyafaayo nga ani ali nabo akati ofuuse emiti egibadde mu kibira giri emiti emito mwaba baddemu olwedde mu kibira muzze okugigumiza bo bebazze gigumiza bugumiza ki kibira naye ekibira tekigaana wadde abato tebaliimu ekibira kukola ki kutambula so n'olwekyo nti embeera eyo abasinga obungi kibadde balaba mu kintu ekyo baani abaliyo baani abalowooza nti banaayamba abalina experience mu mbeera ekola kyefaana bwekyo obwosiŋŋana nti ntavana kuza omulanga abantu bonna abakulu abatusobola okuba nga basobola okuteeka ettafaali ku miti gino emito leka tumijje tuyambeko okuteeka ettafaali nga bannaffe era basooka okuteekako ettafaali Uganda nga yeefuga ne Africa ne yeefuga mu biki eby'enjawulo. Bobi Wine omulabamu ki ekyenjawulo aji gwe bw'oba omutunuulira? Bobi Wine si gwe omuntu okusoose mbadde naye era buli wiikisi bbiri Bobi Wine abeera najja nakola naye. Bobi Wine nali nkola kampeyini zange yali nnyo nange era bwe nali nkola kampeyini gye wa mmeeya n'ayimba oluyimba nga luyimbidde nange wendi yasigenda. Ekyo ne kitegeeza nti mubadde naye ebbanga ki erigwerako. So bwe mulaba ye muntu alina kalizima olw'obufuzi mutera okubeeramu nga waliwo omuntu alina kalizima oba kiba kibe nekikola ki tetubadde tulaakinga mu bantu abava mu ki mu ssente wano tebujja kufuna kintu kyoyagala ng'okifuna kyetuyita gold spin oba silver spoon so nolwekyo yoyo agamba nti oba kiba kibe tekijja kubeerayo wadde ng'agezaako okubeera nga taprovokinga kubanga nakyo olina okwegendereza kalizima kigenda mu ya mirundi ebiri beera mugumu okulaba nga weekuuma obenga ddala ajja kuba tososonkereza olwanirira kiri kyosobola kukola kitososonkereza so ye muntu gwotula naye nemutuusi nemuteesa n'agoberera ekyo nze ndowooza Bobi Wine akyalina ekintu ekyo n'ekirala abadde simbo eyo temala gafunika n'obantu okukkiririzaamu nti abadde mu kibiina gonakukkiririzaamu ekyo Katonda akimuwadde that charisma ne symbolism yaleese eyo nkulu nnyo kyomulabamu toyinza kumwandasimetinga si mugamba nti wabadde wanjawulo nnyo naye Katonda alina kyaleeta naga nti yes leka ekiba kibe tugiyita neema mukita eneema betugiyita eneema y'omukama eneema y'omukama emwambadde leka atwanguyize mpulira aji kirungi nnyo ekyo aji njala okusembyayo akagambo kano olwaleero nga ndowooza naakufuna olunaku olulala lwali baawo ekyetaagisiza aji omuntu akola atya okugaggawala omuntu akola atya okuva mu buvubuka myaka giri 10 giwagiramu n'osuubula n'atuukako nga bw'oli kibeera kitya? Gaggawala si kyekintu ky'ogamba nti olw'ekikolera abantu abasinga obungi wano tebateekamu kwagala kye bakola. Taata nga yali anjigiriza omulimu naga neobanga ng'oli mu nnyaanya teekamu omulimu ogw'ekitiibwa. Labanga buli kaseera ozikuŋŋaanya ozisiimuula nga ddala naawe nnyini wekkiririzaamu wekkiririza mu mulimu nawe gutandika okukwagala n'abantu batandika okukwagala. Kankoyi omutunzi w'ebinyeebwa
asooka kwagala kunda binyeebwa mpulira n'amanya nti era enkyangula ebinyeebwa mbisiika ntya birina okusiriira mpulira ate ngenda okubitunda mbitunda ntya. Omutunzi w'ebinyeebwa omusiŋŋaana nga alina akasoggo kali mu kibbaako naye gira ogaa nti njagala ebinyeebwa bya siringi kalugambe siringi 5 n'akwata akasoggo ako akabadde akanene. Akasoggo ako ke kamu kagendamu n'ebinyeebwa eby'omutwalo ogumu naye akawetanga bw'asobola n'akaweta n'akatuka ku levo gy'ayagala n'akwekeramu ebinyeebwa. Omutunzi w'ebinyeebwa tagenda kusena binyeebwa nga akasoggo ako akakoze eki akagalizise akaba akawunzise. Kitegeeza nti ebinyeebwa byassaamu ate bye bivaamu. That's the experience. Nyongeza akongeza ko ebinyeebwa bikoze eki ebiyise akola ki agutegeera akati n'olwekyo sooka oyagala ennyo. Abasinga obungi bagenda mu kintu kuteeba ebyobukaka temuli mu kuteeba oteeka okubanga okikoze eki ate oteeka okubanga oli persistence okulemerako kugamba ekimu ku kiresi mu kiyambe mu Museveni okulemerako yagamba nja kuba president w'eggwanga lino mu 1999 naye ayise mu bintu bingi ebimusoomooza okwatuka bwakoze eki watuuze. N'olwekyo nze ndowooza ngira nkimanyi by experience buli ayagala okukola ekintu kyonna kyonna abenga akola kulabirako mvuganya kuwa meeya w'e Kampala kyatwalira emyaka 10 okupulaninga nendeka emirimu gyonna nikola ekintu kimu ng'oli mu kupulaninga mpulira kabenga tukutawaanya bikoze eki kyobusiŋŋaana nasobola okuwangula gavumenti eyali y'amaanyi mu kiseera ekyo nga n'esente bazirina kubanga bo tebaali tebateeseteese nga tezo nesibiteese mpulira enjawulo bwoba okubanga onogaggawala sooka oyagala ekyokola kyogenda okukola jjamu ensonyi jjamu kiri kinaabeerawo ne bwe kibanga kyetaagisa extra miles kitegeeza kyetaagisa extra hours okubeera ku mulimu ogwo obeereko kubanga obwo obwagazi bwe bujja okuyita mu kulaba nti okola ki ofuna kyoyagala. Persistence okulemerako saako n'obwagazi bw'ekyo kyokola. Persistence n'okwagala toyagala mulimu gwo naye obanga gufaana kwa ssente gwenkana gutya nga togwagala togenda kufuna mu kyoyagala. Haji ku kigambo ekyo kwennyini kwegenda okusimba akati neeyanziza nnyo olukyala luno era nkwebaza nkusaba nti lwe ndiddamu era okulaba mbeere nga amagezi genkimye onzikirizanga n'engafuna. Yenze kankaka Peter nsimbudde olunaku olwaleero abadde Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala ono nno nga ayagala kifo ky'obwammeeya. Haji ekifo oyagala oddemu otukulembere. Yes, tulina policy ebijjukiro linajja nekituyita tugamba nti ojja kujja kulomajja n'akapeera. Bwe nali nkola kampeni zange nayina group gye ndowooza nti nja kubanga nja gyesigamako naye ng'ogyesigamako mbayamba ntya nabo okubaako batuuse. Mwe mwali abatunda b'emmere, mwe mwali abatembeeyi, mwe mwali ababodaboda. By the way, ababodaboda okugenda nga mbaleeta batazuka na 10 zeyateekawo bizinesi eyo. Mwe mwali ab'ebigaali, mwe mwali ab'engatto, omwali bamakanika n'abalaba awansi. Naye kye nali nnoonya nga bwe ngambye nazaala ekisaasi nkyusa mu nnyumba ey'essubi nsobola ntya okuzimba abantu bano mu myaka 10 nga bwe bannannyini aketi, mu myaka 10 nga bwe bannannyini farms, mu myaka 10 nga bwe bannannyini banks, mu myaka 10 nga bwe bakola manufacturers abalina makampani factories. Eyo yonna nali nkikola kisoboka nga nkimanyi nti ngeri gye nnava wansi nabo basobola okuba wansi ne batuuka bakoze eki batuuse. Kinava nsijja n'akapeera basofuna kibayita kyetuyita sigimane. Naye bw'ogenda okutundira olwaleero ebintu si bikola ki si bitambula kubanga tebyayina dizayini ina yakulaba nti abantu bavaako bakola ki kyebeeyongera. Kati ozze namulamu akyagikulu n'ekigambo okulaba nti covid eno nga bw'ogiraba egenda kukyusa ebintu bingi mu nsi yonna. Anaaba aluddewo okutereeza abantu bajja kusigala nga baavu nnyo. Anaaba agenze mu sipiidi eya waggulu bajja gaggawala nnyo. Nzize n'ekigambo kye tuyita channelizing Kampala. Channelizing mu Kampala eChina gye tugamba China factory manene yegali amanene naye abasinga obungi agajjayo China bwali factory butono. Njagala gwandaba enkya nga tolina tokoze
na factory endala njagala ennyumba yo oba opangisa oba okola ki mu ddiro ly'olina gyobadde ng'olirirako dining table oba osalirako omusaala gyeewo enkeera tekoo factory tekoo machine. Ekigambo kiri Chinalizing Kampala okijje mu China mpulira. Akati abachina kye bakola nti wonna we babeera wabadde oba abadde ng'alira ate bwobakola bali commercializing ne dining zaabwe ziba za sikulu osumulula n'okiteeka n'ogiza ebbali n'okolerawo ebirala. Njagala omusajja alina dining eno ku makya gijjeewo kuleta machine ebenga ekola ki okolerawo obutambala ojja kukola socks ojja kukola bupeno ojja kukola ebintu ebikopo ojja kukola naye ng'okosiza ati tujja na okutunda amasaati tukakola ki makuti okola byokolwaliro. Uganda government yataddewo billions 38 za kutukolera maxi nezibuze myaka myezi muka tetuziraba otunula Kampala zonna maxi eziri mu Kampala zitungiddwa abaana baffe abalina ebyalaani ebya bulijjo. Akati njagala tukkiriziganye nti omwana oyo mukwateko kyagala mwana omu twaga tugambe nti abagenda okukola ekitundu tulituuza 2,000 tubaga tubaweeza ti industry olwaliro okukola maxi ezo olwaliro eri ku ssente $25 wa mu Kampala oba cheap labor naye tugitwala mu Europe tugitwala mu America abalina ku ssente eziwera ne mu Asia mwennyini ejja kwesiŋŋana teka wansi wa $3 okutuuka ku $7. So kisinzira engeri gyekikoze ekijja ekikoze lwaki tetutwala advantage eyo oba embeera eyo olwokuba nti ensi kati etunula kye tuyita cheap labor. Ensi gye tuyita China yabadde erina kyekiyita amadina cheap labor olwalo olwokuba bakulaakulanye tebakyasobola kubeera na cheap labor. So nolwekyo batutwala advantage eyo w'omukisa ogwo okulaba nga ekibadde cheap labor tutekingoova okulekola ebintu ebyo special byoyambadde amasiri twambadde okola ebitulina olwaliro otutuka abaana baffe bangi abalina ebyalaani bavudde ne mu Kampala naye nga alina akalaani ke balina webatandikira abatonga abo bantu basobola okukulaakulanya kujja kufuna amaduuka amanene ennyo mu Bulaaya agagala okubanga babadde bakola ebintu mu China oba cheap labor bajja bakola orders abe wano kubanga twetumbira ebintu ebyo nga ffe tubyekoledde mpulira. Era nvumirira nesokuvumirira olwokuba nti gavumenti teyambye muntu wa wano okulaba nti olwaleero bagamba nti waliwo abaye China baguddewo factory ezigenda okukola radio ne TV ne fridge naye nga si kuzikola naye kuzipanga nga Mwami Ssembule emyaka 15 egiyise yasaba $2 million okufuna bailout nga radio ezo zaaliwo eziri ne TV weziri ne radio ebagana okuzimuwa ne baddira $18 ne baziwa eyajja mu roofing ne bazimuwa eseewo omuki Uganda engombe egamba nti build Uganda bubu tusolaba nga enjogera ndala nnyo ate n'ebikolwa birala. Engeri yendeese enkola empya olina jjana kaveera naye ku luno nkomyewo nekigamba nti teeka tukole channelizing eki Kampala naava kubanga olwaleero tulina omukisa wa cheap labor buli omu yenna alina mu nsi etwetaaga singa tunaba waliwo abakulembeze abayigiriza abantu ebyokukola. Tweyanziza nnyo era eŋŋombo ya Chinalizing Uganda ndowooza Chinalizing Kampala n'agifuula ensonga ku broadcast eno tweyanziza Chinalizing Kampala sikwetaagisa gamba nti ogenda ozimba ekizimbe kinene awo wennyini oba opangisa edining gyokolerako bw'oba omusiraamu yawo omusaala wosalira omusaala enkyoteekawo ki business. Eŋŋombe eyo olwaleero tekirakisa nti olina 3 phases one phase ekikola ki ekikola so katugende mu mbeera efaana bwetyo ejja kukulaakulanya tubyeko n'ebirala wetutuuse eŋŋombe eyo ngenda gifuula ya nsonga nnyo ku vidiyo eno era ngenda gikwongera okuba nga ngyemfasayizinga. Haji neyanziza nnyo olwaleero tusiibudde era mweraba.